paka luzira nze nali sisusangako luzira gwe gwasooka. Mu kkooti babagamba nti mulina musango ki gwe mwazza? Twanyiiza omukulembeze w'eggwanga. Oluyimba lwe twakola oli lwe yayimba omukulembeze w'eggwanga mbu lumuwuliza bubi, buli lwaluwulira lumufiiringisa bubi baloga. Kale twali ku studio awo tulina era omuntu gwe twakwata nga zaali kukokota ttaka lya muntu ku ngatto ku studio. Yes, naye ate emandi awo nga bajja bankwata n'ebyuma byange byonna kuba nga baawuliramu loogo yange ne banoonya producer Jona yani ne bankubira essimu ne baŋŋamba owaayo oli eyo naye poliisi kabanga ly'emmotoka zijjudde abasirikale bajjudde wano studio bali mu kutwala byuma byo yanguwa. Gema ne baddamu ne bamukwata bute reportinga yekka ne bamutwala ekibuli. Bamutwala bayitayo batya Kireka. Mugema bamukuba emigo kusemwayo. Mugema bamutulugunya mu mbeera yonna kale ky'obomanya. Era bw'olifunako omukisa oliraba ku Mugema mumugamba akubikkulireko okwo ku mugongo gwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752-008-83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu yugi webale nnyo webalire ddala okutulaba. Wendi Nnyonza Geoffrey Mayanja ndi wano n'omusajja ku mukutu guno omusajja mupya nnyo bamuyita Jona M. Jona M y'omu ku basajja abakubye ennyimba z'abayimbi naye ng'ojjako ekyokuba nti producer naye embeera y'ebyobufuzi naye yamukwatako ne bamutwala paka luzira ku lw'okukuba oluyimba olusoggola oba oluvumo oba olulumba gavumenti ya Mwami Museveni ne Mwami Museveni yennyini. Era omusango gwamuteekebwako n'omuyimbi gwagenda okutubuulira omusango gwe babateekako gwe musango ogw'okuba nti nno bavoola omukulembeze w'eggwanga bamuyisaamu eggaali ne bamubuzaako emirembe n'aba nga takyebaka takyafuna tulo so kyekyabasibya paka luzira era n'amalayo akabanga oluvannyuma n'ateebwa. Ate ng'era mu ebyo mwe muli ne studio ye eya Real Audio Studio eyakwata omuliro era ng'ensonga zonna tugenda kuzoogera. Waliwo ekigambibwa okuba nti nno ye ne David Lutalo balwanira omusawo omu era nga omusawo oyo ali luweere eyo. Bera tugenda kubyogera olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba Jona M. Nange nsanyusa okusanga ssebo. Naye ensonga gy'oyogeddeko eyo sooka weeyanjulira abantu abatulaba. Amannya n'eddoboozi yenze Jona M. Ate era yenze producer Jona gwe muwulira akuba emiziki egyakabi mu ggwanga lino Uganda. Agikubidde nno akabanga emyaka nga 10. Yes ssebo. Nsanyusa okulaba. Studio bagiyita batya? Atulaba asooka kutegeere bulungi. Era nnyimba ki ez'abayimbi abanene z'okubyeko? Nkubidde ddala ennyimba nnyingi. Nnyinza n'okuzeerabira ezisinga obungi naye nga nkolera ku studio bagiyita Real Audio Studio. Esangibwa wano ku Salama Road ku Mayanja stage. Ndowooza ne kano kankayisizeewo ddala ayeetaaze okukubira omuziki ogwakabi. Ennamba y'essimu eri 0756245222 oba onfuna bulungi nnyo. Yes ssebo. Obulogo mu bayimbi mummwe bwaki? Kubanga waliwo yajjawo n'aterako emboozi mu Naluweero side eyo nangamba nti gwe ne David Lutalo mulwanira omulogo omusawo Omuganda eruweere eyo. Ebintu by'amalogo nange mbiwulira mpulira biwulire naye sijja kulimba nti mbimanyiiko.
Tolina kyomanyi ku byamalogo? Kubanze ndi musajja mulokole, taata wange tuli balokole nnyo ewaffe mu famire ewaffe, kati ekintu ky'obulogo ekyo tetuli balogo. Naye nga okimanyiko nti abayimbi baloga? Mpulira nga amalogo abayimbi mpulira bakaaba eddogo balogera ddala, bantu balogera ddala, baloga kale twali ku studio awo tulina era omuntu gwe twakwata nga zaali kukokota ttaka lya muntu ku ngato ku studio. Yes. Mbadde nsaba tusooke tugende ekyakusibya eruzira mu luyimba lwe mwakubanga mukolokota mwami Museveni ne babakwata ne babasiba okumala akaseera. Then bwe tunamaliriza emboozi eyo tukomewo ku ddogo ly'abayimbi era tunyumize na muyimbi kyoyo gwe bakwata ku studio nga kukota ettaka ku ngato za banne era naki kye yali aluubirira okukola. Okusookera ddala kyava ku ki okubakwata, byajja bitya? Kati ensonga y'okutusiba eyo gwali mwaka ki? Bwe maaso erabidde yali kampeyini ezaaliwo mu 2015. Nakolera omwami bamuyita Daudi Mugema, buli omu amumanyi, omuyimbi Daudi Mugema. Yajja ne mukulya oluyimba lwa kampeyini, yali ayimbira Dr. Kiza Besigye nga gwayimbira oluyimba ebiseera ebyo. Naye nze oluyimba nsalulawamu obuzibu nga ndaba lwa kampeyini ng'ayimba awaana oli, naye nga bw'omanyi munnange waliwo bano abantu abagattagatta bu vidiyo ne babaako akavidiyo ke bagatta nga kalimu ebifaananyi ebibi ennyo nga bivoola omukulembeze w'eggwanga mwami Museveni. Mu luyimba olwo baateekamu akavidiyo bano abagenda babuyungayunga. Bano nti nafuna oluyimba lwammwe nakwata ebifaananyi n'abigattagatta ku luyimba. Music ebiseera ebisinga nti bw'oyimba oluyimba oba odiyo yenna omuntu gwakwata n'amuteekako ebifaananyi era ssaako ebifaananyi ebigendya ku bubaka obuli mu odiyo oba mu luyimba olwo. Naye ku mulundi guno kyasukka nnyo kubanga bantu batera oteekako ebintu ebibeera byayimbiddwa naye bano bakisussa ne bavoola nnyo omukulembeze okusinza ku bifaananyi ebyateekebwako ku odiyo. Kale newankubadde ebyobufuzi bibaawo naye wabaawo ekintu ekisukka n'ogaana naye kino kyo kisusse. Kiri kyasukkamuuko. Kati oluyimba ani yasalawo okujja kuba kati gwe oli producer ogambye nti Mugema bwe yajja mu studio gwe n'okola oluyimba bagenda mu kampeyini zaabwe nange nensigaza lupiiya wange gwe bampa naye ate mba ndi awo nga bajja bankwata n'ebyuma byange byonna kubaba nga baawuliramu loogo yange ne banoonya producer Jona yani. Omuntu bajja mu studio okuyimba oluyimba osoka mubuzo gona kuyimba luyimba kirukwata ku kinga temunaba kukola kintu kyonna yadde okuwa sente n'okumuwa lisiiti. Anti kati omuntu asobola okujja mu studio n'agamba nzize kunkolera luyimba. Of course Daudi Mugema tumumanyi muyimbi wa ggwanga ayimbye ku ennyimba ezikoze eki ezitambudde kati tosobola mmubuuza nti kana n'akataano era akwata sente n'azikuwa ne muyingira studio n'omugamba sooka onnyimbiremu kolansi. Olwo tonawulira luyimba lwonna n'osooka onoonya kodi n'okuba endongo n'adda wali kati ebisigadde byonna obiwulira akola ki avoisinga. Era abayimbi abasinga batera okukola ennyimba za kampeyini teziba na zaakulwawo ajja ssaawa eyo n'olumukolera n'agenda nalwo gwoba tobiriimu bw'omukolera luyimba n'akuwa sente n'agenda. Okitegeera ekintu ekyo teziba nga zino nnyimba zaffe zino eza bulijjo nti lwolukola ne mulunoonyeza ebirungo ebigendamu neza kampeyini kuba bukubi ne lufuluma. Mu kukola wano okuvoisinga oluyimba n'okuluproducinga okulumaliriza tewakirowooza ko muni tulinza okuleeta ebizibu? Saakirowooza kubanga nakolanga ennyimba ez'okusaide eya FDC oba kale kaŋŋambe eya opposition nakola nnyingi ate nga time yemu nga bwenkola n'ennyimba eza gavumenti eriko ababa bazze okuziyimba. Nakolanga eza NRM nenkolanga neza opposition.
nze ndi ku business nali ku business bonna ngamba nkolera bano kubanga omuntu alina family tosobola kudda okugamba nti sikolera bali kati abaana basula enjala. Mukujja okukwata bitandika biti amali njagala osobola otunyumiza emboozi eyo bajja batyo okukwata babatwalawa okutuuka eruzira eyo tunyumize embeera nga bwe yali okutuukadde kubakwata. Kati musajja watumba ndi awo nali Makindye nga nina ekifo ekimu nali ngenze kulyawo lunch ne bankubira essimu ne baŋŋamba owaayo oli eyo naye poliisi kabanga ly'emmotoka zijjudde abasirikale bajjudde wano studio bali mu kutwala byuma byo yanguwa. Kyenva nvuga emmotoka speed nentuuka ku studio nga poliisi abali muleeya balina zigundi wano boogera tuwe tuli tujja tumuleeta tubireeta. Nentuuka ne bambuuza gwe oyogera ngaani ne mbagamba yenze Jona nze ndannyini wano. Ne bagamba yeggwe kitegeeza nti singa banfuna baali tebajja na kuwamba byuma byange. Kirabika baggulawo batya okumenya okuyingira okugjamu ebyuma? No, ku studio naliwo nga bwe tunaabeerawo ffenna wooli gundi waali ffenna ne mbagamba naye kanzije kamala okugenda nfune wali eri ku kyokulya ne mbalekawo awo ku reception. Kati we bankubirye essimu nga batidde bagenda twala ebintu nkomewo nga tebikola ki nga tebiriiwo. Ne nzija Misinde tuuka bambuuziza gwaniko nze Jona nze nannyini wano ne bateeka ebyuma byange ku kabanga ly'emabega nange ne bantuuza ku mmotoka waggulu paka Kibuye Katwe ne basooka bannyingizaako awo Katwe saawa ezaawo saawa nabeerawo eddakiika aga. Okuva ku studio okutuusa ku poliisi Katwe n'okumala eddakiika 30 olwo nga babogamba nti musango kyo gukwasiza ebyuma byonna okukukwata. Nja gumanyira wali nga bagamba gye bantwala gye nali simanyi naye nga bambuuza yeggwe okakasa yeggwe producer Jona nti yenze tugende. Musajja watunga ntuula ngenda nkankana naye nga mu mutima gwange mugumu ngamba siri mukozi wa bikolobero sirina muntu ammanja nga nkimanyi sirina musango sirina kintu kibi kyonna kye nali nkoze muntu era nagenda ndi mugumu munnange nga bantuusaawo Katwe namalawo eddakiika aga ne banziza ku mmotoka ne bagamba oyo talina kubeera wano kwegamba ng'enjogera gye boogera beetala nga balaga nti ekintu kyaki kyamaanyi nnyo. Nengezaako bagamba ne nakoze eki muleka mukuta omuntu omukyamu. Banyongeddeyo ne bantwala Ekibuli ku CID headquarters ne banyingiza mu ofiisi eyo waggulu mumutwale mu ofiisi ya gundi mumutwale sajja bazaawo balina mundu awo nenkankana nnyo ne ngamba bannange nazizza gwaki kakati muganda wange bambuuza ebibuuzo oba oliawo ebimu bye sijja kusobola kwogerera wano mu kamera nga bya munda nnyo. Nga bibuuzo ki? So no kankyogere ate kiina mutawaana kirwa kuba sijja kwogera waliwo bye sijja kwogera. Omusajja alina ekibuuzo kye yambuuza naye ng'alina omuyimbi omu gwambuuzaako okitegedde ne mugamba naye nga nze simuyinaako obuzibu omusajja oyo. Ekibuuzo kyali kitya kubuuza? Muganda wange yambuuza ekibuuzo kati nze kanyumye emboozi yange kanyumye emboozi yange kati musajja wambuuza ekibuuzo kye yambuuza namala nakwata essimu namala nambuuza yeggwe producer Jona nti yeze ssebo okola mirimu ki emirala nga toproducinga konze ni producer kyekyokka kozi n'ennyimba mpandiikayo okwo ku nnyimba
abayimbi ne bayimba toyina kirala kyokola engamba nedda pozi nkuba piano mu church nambuuza ogikubira wa ne mugamba ngikubira ewaffe ekiwoko ku church ewaffe ebiseera ebyo nali nkyagendayo nkyagendayo nalinawo akamotoka kange ke nali nvuga kanyumira nnyo kati nga nyanguyira okugenda mu kyalo buli weekend naye kati ebiseera ebyo nali sinaba kuba bize nnyo kitegeera nangamba toyina kirala ne mugamba tewali najyo esimu nambuuza ddala waŋŋambe toyina kyokola ono ani ali mu kuyimba wano naterako oluyimba lwange lwe natandikirako ne mugamba oluyimba lwange nze nayimba nga lulina ku vidiyo nateekako oluyimba olulala ani yayimba wano tinoolo lwange ate ani yayimba wano tinoolo luyimba lwange nanga kati kitegeeza buli kimu kyogenda okuŋŋamba ogenda kunnimba akati so omusajja nambuuza lwaki oyimba ennyimba z'abanno kunze nyimba z'abannange baani kati ye bambi nina omuyimbi gwe banfaananya okuva edda nga bamunfaananya kakati ngenda kutwalayo gyali lwaki oyimba omufaanana nengezaako okwewozaako ne mugamba kati osobola okwogera nga nze bwe njogera ne mugamba buli muntu alina attitude eyiye mu kwogera buli muntu alina enjogera ye buli muntu bw'ayimba alina engeri gy'afulumya tooni ye eba nakyo ekyokubiri ne mugamba omuntu yenna ayimba n'afaanana bw'afaanana n'akuba oluyimba olusooka n'akuba oluyimba olwokubiri n'akuba olwokusatu n'akuba olwokuna n'akuba olwokutaano ng'akyatooninga se kintu kyekimu bw'atyo bw'aba akola ki bw'atyo bw'aba ayimba nanga gwe sijja kusobola olina amagezi mangi ne bantwala mu ofisi ne bansibira omwo ekiro kyonna kati waliwo omukulu bamuyita DJ Kikoofiira n'alwana nnyo n'abuuza mutabani wange kiki yazizza musango ki kyebava bamugamba kuba musajja bamuwa ekitiibwa kuba mukulembeze w'abayimbi b'akadongo kamu ne bamuwa ekitiibwa ne bamubuulira ensonga nti yayimbye oluyimba oluvuma omukulembeze w'eggwanga kyekyakusibya bankwata bamanyi bakutte Daudi Mugema kubanga Daudi Mugema teyashootingako ku vidiyo nga yali mu vidiyo bw'ati mbw'ayimba no bali bakwata obuvidiyo ne babugattagatta kati ate mu luyimba olwo nga mulimu ekigambo bo kye basipootinga producer Jona nze bankwata nga banoonyani mu Daudi Mugema kakati omusajja kyava playing oluyimba olunsibya mbuna luyimbye nga bagamba nti go waluyimbye nga bagamba mbunze ndio producing lwa Daudi Mugema nga bagamba nti go waluyimbye kumbe sinze kati we walu playingamu nali ntudde wali musajja watunganzirize nti simanyi kyankwasiza ngamba za atali muzi wa misango sina muntu gwempalana mu nsi eno nakoze eki munnange kibava playing oluyimba kyenva ngamba oluyimba nalukubira Daudi Mugema musajja n'abuuza Daudi Mugema yaani ne tumugamba munoonyeeko ku intaneti bannaye sinze nayimba oluyimba kobbo kale ne bagenda ne banoonya Daudi Mugema musaawa egi Mugema baali bamuleese okumanya nati abasajja balina intelligence nga Daudi Mugema bamukutte bamuleesi kati wano mukukukwata Daudi Mugema yakimanyako nti gwe ekikukwasizza lwali luyimba olwo mwakola mu studio yakimanyako nange saakimanya ate weewuunye we bankwata namukubira nako ne mugamba waaye bankutte okitegeera kati ate ye mbu yali yeekengedde dda nga kati babanga bakutte Jona kubanga nze kayimba munnaye ne bamukwata ne bamuleeta
bwe baleeta Daudi Mugema awo tetwasulawo baatutwala tutambuza kiro ne batutwongerayo paka ku Jinja Road era ku Jinja Road twamalawo ndowooza weeks 2 weeks 2 nga tebabatute mu kooti nga weetuli awo weeks 2 omusajja atutwalawo fayiro yaffe n'agenda nayo kati ne tubeerawo nga tetulina fayiro eyabakwata okubajja ekatwe ku poliisi ekatwe gwe bakujja ekatwe ne tutuuka ekibuli ne bajjako ebyuma byange ne babitereka mu ofiisi ne bantereka awo mu ofiisi paka lwe baleeta Mugema nga bwe mbanyumiriza kati ne batujjaawo nga ekibuli nga siina byuma byange ne bakutwala ne batutwala ekiro mu kimotoka ne batutwala nga negye tulaga tetumanyiiyo ne tutuuka Jinja ku poliisi Jinja Road ne batuteeka mu komera ne tumalawo weeks 2 tubonaabonera awo twabonaabona ne tusaba batutwale mu kooti naye nga bwetuli awo tetuvaawo weeks 2 ffe bwe twabonaabona kati oluvannyuma ennyo nina mukwano gwange gwe nakubira essimu gyali musajja w'amaanyi mu ngeri ye naŋŋamba Jona ne bakusiba weeks 2 nga sikimanyi tekisoboka gwe oli mwana mulungi nnyo tolina problem kyava ajja n'atuyamba ne baleeta fayiro gye tutamanyi gye yakola ki yava eri gye bali batutte munayi ne batutta ne batuwa beyiro oba ye bondi police bondi nga tudda waka time y'okuddayo kweripotinga ng'etuuka omanyi nze mpanyi ekitiibwa amateeka oba ngoberera nnyo kugamba baŋŋamba bw'obuukamu obuteripotinga tukuzaayo kati nze nga nsaagala kunzizaayo neŋŋenda Mugema n'abuuka teyaddayo neripotinga emirundi ng'ena Mugema nga teyeripotinga Mugema ne baddamu ne bamukwata buteripotinga yekka ne bamutwala ekibuli bamutwala bayitayo batya Kireka Mugema baamukuba emigo kusemwayo Mugema baamutulugunya mu mbeera yonna kale ky'oba omanya era bw'olifunako omukisa oliraba ku Mugema mugamba akubikkulireko okwo ku mugongo gwe akubikkulireko okwo ku mugongo gwe wano baamutulugunya nnyo nnyo era bw'osanga Mugema yeekyawa nnyo 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 n'ebyo ebigere okutabuka n'alwala balina ebintu bye bamulinnyisaamu ne bitabula amagulu ge kati bwe tutandika olwanalwanako Mugema abamuta ebiki ne tuyambibwa ne bakkiriza naye nga bakkiriza batutwala mu kooti twatuuka mu kooti batuyisaawo direct paka Luzira nze nali sisutangako Luzira gwe gwasooka kakati gwe ate obuzibu bwavawo kubanga wali ku police bond nobanga ojja okureportinga bulungi kati mukubatwala mu kooti ate ne bitabuka kati problem yaliwo nti ensobi eyakolebwa at first mu kutandikira ddala nga batandika okukola fayiro baatuteeka ku fayiro etya kati tebasobola bw'omusango bwe baba bagutambuzizza ate kujjako muntu omu omusango gulina okutambula bakole n'okunoonyereza muwoze then awo omuntu omu asobola okuva ku fayiro kyova olaba nga twabiriko twali babiri yonna gye twatambula ne gye baatusibira twalinga babiri tugenda Luzira
atuuka eruzira emboozi yeruzira muganda wange ate yo banaginyumya lulala. Emboozi yeruzira tuginyumye leero baba tuuse eruzira atuuka eruzira anti otuuka eruzira waliwo we babatwala ng'olina osalibwako enviiri. Anti akaviiri kane tokala kaneeno nti nzinga kazinge nga nkaagala ne tulwanawo ne ngamba omusajja ffe boolaba tuddayo enkya mu kkooti n'okuddayo twali tetuddayo nkya oba baali batuwadde ebbanga ki. Omusajja ne tumwegayirira munnange ne tumwokyayo nga tuguma nga tugenda munda akaviiri kammwe akaviiri kaffe ffe twabagamba tuddayo enkya tukubira abalooya baffe netubagala tubegayiridde muye nga bwekisoboka enkya tubeere ku lisiti ekola ki eddayo mu kkooti. Munnange bwe kito bwe kyali naye bannange enkeera babaze mu kkooti. musabire nnyo abaana bammwe tebagendanga eruzira. Abaana mubabuulirire baleme kukola bintu kwegamba beewale nnyo kale kakijje nga kyereese kyokka nga nange bwe kyantwalayo. Naye mubuulire nnyo abaana baleme kuba bazzi ba misango. Bannange abantu abali eruzira tebali bulu kale kyokka ate bagamba ye walungi naye ate nze yatuukayo. Nze kati namanyira okwebaka nga mpanisa amagulu nebakanga bwenjagala. Eruzira tebiriyo. Eruzira mwebaka babapanga nga abapanga box bopanga ebintu mu box. Teri kwekyusa. Bwe wekyusa oyiwa layini yonna. Abaana abali eruzira balina ennaku. Kakati ono mu kubatwala mu kkooti baleka babatwala eruzira mu kkooti babagamba nti mulina musango ki gwe mwazza. Twanyiiza omukulembeze w'eggwanga. Oluyimba lwe twakola oli lwe yayimba omukulembeze w'eggwanga mbu lumuwuliza bubi. Buli lwaluwulira lumufiiringisa bubi. Omusango gulina engeri gye bagwogeramu otegeera. Kati nkera nga tudda mu kkooti naye twafuna omukisa abayimbi baatubeererawo. Bayimbi baffe baatubeererawo mikwano gyaffe. Yes baatubeererawo bajja mu kkooti baatusondera ssente okututa. Baatubeererawo naye nze okusingira ddala taata wange yambeererawo nnyo sisobola kumwerabira kubanga waliwo ssente zaali zibulako nga zibuze muzeeyi n'akwata ssente ezisinga obungi n'abayimbi ne batusondera ssente okusobola okutuwa beyiro mu kkooti. Kitegeera kati awo twawoleza omwaka mulamba nga muli bweru nga tuli bweru naye nga tuwoza omwaka mulamba nga tunabagenda kukuwoza mwaka mulamba. Embeera y'ekkomera yakuyisa etya kubanga ogambye nti wagenda eruzira omulundi ogwasookera ddala ng'oggyeko kyotugambye ekyokwebaka n'embeera endala. Ekyewuunyisa nasulayo olunaku lumu naye ninga eyamalayo emyaka 3. Eruzira wasulayo olunaku lumu ekiro kimu lwe mwagenda gati tosala kaviiri kaffe nkyatuddayo mwaddayo era baloya abalwana ne mudde mu kkooti enkeera bwe twadda mu kkooti okulwana okwali awo tufulume ne tufuluma. Naye nze ninga eyamalayo emyaka 3 kubanga nze akawunga kalinga kyacu ow'enkoko sikasobola. Gwebuuza ku bantu abaliyo eruzira eyo bajja kubanyumiza. Akawunga kalinga kyacu nze n'okulya kwa nnema ne baŋŋamba lyako katono munnaaye ffe twabimanyiira era ggwe enjala ejja kuttira bwereere. Nze emmere n'ennema saagala kukaaba ndi musajja mukulu tuli mu bantu eri twatuuka eruzira nga tuli basita tuli basereebu nnyo. Twatuuka eruzira nga tuli basereebu muganda wange nga babategeera. Oyo Mugema yayimba ekiro kiramba. Nze ne Mugema bamuyimbiza ekiro kiramba basibe. Kati nze ne baŋŋamba naye kati ggwe producer
kati gwe tukukoledde ki nemba gambira nze mundeke bulesi ate nze bagenda n'okunsiba nga nali nakava na ku kitanda nga ndi mulwadde kale ate obulwadde ne butuka bupya kati nga ndi awo zenna olusujja lunuma anti obulwadde bwannuma otegeera kati mu kkooti tewanyonyola nti oli mulwadde oli ku treatment ebyo twabyogerako ne bivaawo byokka infact era okugaa nti ndi mulwadde kwe kutwanguyisa ne batuta kuba nali nakava ku kitanda nga n'empapula nzirina kitegeera naye nga batubonyaabonya nnyo kugamba waliwo n'ebintu byetusobola kunyumya ng'ebyo olina okubibuuka ate bijja kunteeka mu matigga kuba waliwo abantu abaatuyisa obubi kale mu bantu abo baatukwata ddala nno ddala mu basirikale abajja okubakwata yes kuba waliwo omusirikale n'alyoka nzijjako ssente zange emiliyoni mmeka naye nga nnwanirira kuvaayo ngende nsanga abaana bange nze ndi musajja muzadde nze siringa bano abavubuka abataagala kwogera nti bazadde balina abaana kati mu butuufu omwaka mulamba n'okwata ebyuma byange obiteresa eyo emmese zibiruma ebyuma mmese ziyingira mu mizindaalo nebyuma byange ne biryoka byonooneka mwaka mulamba mbonaabona ze nabonaabonera emakindye wano nyingira studio eno nyingira eri okugamba ofuna omuyimbi nga wa busente butono olina otolako osasula wa studio ofiseeko ate naawe konoweereza ku baana bo balye okitegeera nabonaabonera emakindi awo mwaka mulamba bagenda okugira mu kooti nga batugamba nti ate tubasonyiye mulina famire mulina abaana katubasonyiwe mugende obitegere ebintu bwe bityo nenfuna essanyu era twali basanyufu nnyo twavaayo nga tuli basanyufu kumba ate simanyi nti ngenda ate muhaso ate esingako n'emabega wembadde bagenda okumpa ebyuma kompyuta olwagiteekako yo neyakirawo negatta nesparkinga eyo nenyooka teyakkiriza nakulagako yadde akatono eyo yanyooka neefa ngenda okugira emizindaalo tewalaba nga nakyusa emizindaalo nalina giri egye guli ne gusiriira guno ne gusiriira okugitwala emizindaalo gya studio kasita gusiriira guba gwonoonese tegeera nabonaabona ebbanga eryo lyonna lyewamala nga eryokwewa omwaka omulamba studio twasobola kugizaawo mu mwaka omulamba nga sisobola nakuyiiya ngambe nti nzizeewo lwa nsonga nga buli kadde batulaga ng'omusango ogenda okuggwa enkya kyatwala omwaka mulamba n'ekyokubiri nga nkolera wa nali noonya survival bwe ŋŋendako mbakyali bange bapademaani naye otuukayo era bakuwa akasente gweolina omuwa eza studio naawe ofiseeko ate kano kofisaako katono tosobola kubaako kyokola era nali noonya mpozi zakulya kubeerawo okitegeera natoba nabeera nayita mu mbeera enzibu gy'otasobola kunyumiza muntu wegamba n'ennyambala eno gyenyambadde nzo ndaba nyambadde ndi ize ennyambala nagiyigira mu kaseera ako nti natuuka nga nsobola kugula lugoye ate ngula olugoye ngula ekyokulya nkya nga siina mulimu ndi awo ngenda mu studio z'abannange gye neetalira era njala ntwala enze omukisa guno okwebaza Dokita Bitone yampa studio gye nakyapirangamu okitegedde mu mbeera ey'okunyigirizibwa ennyo naye nafunangawo ekyokulya Dokita Bitone era omwami omulala eyampa studio nenkoleranga yeyampa omukisa ogwo Pademaani okitegeera era Pademaani ntwala omukisa guno okumwebaza tebaproducer bangi tebakkiriza abantu kutuula mu ntebe zaabwe kukola naye omwami oyo yampa omukisa Pade nenkolerayo okwo omwami omulala
ate ye yayagala ampeere studio njikoleremu ddala eya 32 manager Roja naye era nyantwali guno omukisa okumwebaza abantu abo bampisa bulungi mu budde obwo era bampange nafunanga ekyokulya studio zaabwe kati ate eri mu tayimu eyo nina era kyali wange eyambeererawo ennyo nga waakiri awandiika oluyimba lwa bwereere n'aluwa omuyimbi naye omuyimbi kasita asasula jjo na ssente zagenda olukolera afune kyanaaliisa abaana bamuyita Simon Roko era nayo kantwala omukisa okumwebaza kati nyiza okuba sikimwebazangako ne yambeererawo nnyo kuba abantu bangi nnyo abataddeawo okulowooza nti naye jjo naafuna ebizibu bineeno ayita mu mbeera ki era nategeera abantu abanjagala ng'oggyeko bazadde bange abantu be neebazizza bambeererawo nnyo omwami omulala bamuyita Wire Mukaabya oyo yali tatwala na lunaku nga tannankubira dijje kikofiira bambeererawo nnyo mu budde obwo kitegeera kati nzizaawo studio bampadde ebyuma nensooka mbiteeka ewaka mu ddiiro nensooka nkoleraawo ate nnoonye sente za renti kati bwe bajjamu ebyuma mu studio kubitwala temuli mukyasigalamu na kimu kompyuta yo nkugambye bagenda n'okugizanga ngamba mu kuggyamu ebintu tolwo bintu bye balekalekamu nga bwenzo gamba nti oba mubaddemu oba mufaliso oba mubaddemu oba entebe zo bazireseemu mu studio balekawo ntebe na mmeeza ne buli ekikwatagana ne kabuwaya ka flash card disk bonna babutwala bigenda okudda hard disk z'abantu okuliwaaka yenna tebampaako n'emu bazibulankanya kyokka ate mu kooti yalagira okumpa buli ekyeyanzigibwako kati nagenda okulaba okudda mu kuleekaana ate nziremu ebyo nga nja kutwala obudde bungi bajja kunvuvubeera bwe batyo neme kubifuna hard disk kwaliko emikolo gy'abantu nali nkola ne mwami Mayanja waliwo Mayanja omutegedde Mayanja waffe yali akwata emikolo tukola ki emikolo nga oba 15 egy'abantu Mayanja yawonera na watono nnyo musiba bambi emikolo gy'abantu ne giryoka gifa ennyimba z'abantu ne ziyiika tebabinziriza kati ate jjukira amawulire galaze nti banzirizza ebyuma buli muntu atono akuba amasimu baba badde ebyuma twagala nnyimba zaffe waaka waffe kumba abasajja bali tebabituwa kompyuta gye banziriza nayo ngendo giteekako nekwata masanyaze ne gajooca emizindalo gye manyi nti ninawo egyo ng'emmese zagiriire mu ofiisi zaabwe eyo balina emmese ekibuli emmese zirya emmese eri ekibuli abo muzi office kubanga babatereka mu office emmese eri ekibuli awo emizindalo gyange gyonna emmese zagyonoona kintu kye nasigaza kyali kimu mikisa yokka kuba yo yali nsiringe bulungi kwaliko bupeesa just bwe nayiiya nenzizaako naye nga muganda wange studio nga bwe bagitwala microphone yange yali ya bbeeyi eyo yadda nfu bintu byonna byafa nempamba nate kuyiiya byuma bupya olwo nenziramu ate kuyiiya byuma bupya ebyuma bya bbeeyi kati mukama nansaasira omanyi omuntu obeerawo ng'olina abantu abakwagala mu nsi eno kitegeera bankwatira ne bankwatirako abampadde kola booti nenepangapanga studio newera nenoonya za renti nenoonya amayumba nga ga bbeeyi ng'olwo sikyasobola ngudde kati ndi wansi ku ttaka nenepangapanga nempangiseeyo wansi mu kirombe neŋŋamba kati bwe guba mukisa nga mukama yagumpa kanziremu mpambane nkole studio oba gyeri walungi oba wabi ng'okutuukayo nti otuuka ojjudde enfuufu
ate ng'ojja otyayo kubanga wafaanana ghetto. Mu ghetto nenzikirira wansi eyo kubanga nali siina sente za rent ne ntandikira wansi eyo. Bwe ntandikira wansi wammanga eyo nno gy'olaba gye nakubira oluyimba lwe bayita Love. Bayimbibwa Shiba n'Aziza Zion. Era eyo mu ghetto wansi. Shiba n'Aziza Zion bajja mu ghetto ne bakulira oluyimbo wansi eyo. Baali banoonya ekigambo kimu producer Jona. Kati oluyimba olwo nali ndukoledde Aziza Zion. Nga luyimba lulwe yekka. Naye oluvannyuma ennyo naŋŋamba Jeff Chiwa oluyimba yalwagadde lulungi. Nga ndoza ne bateesa bakole kolabo nani ne Shiba. Munnange Jeff Chiwa najja mu ghetto gye nali mbeera. Jeff Chiwa yajja. Najja ne Shiba najja nga neŋŋamba nze nakankana natula bwe nti ku kompyuta neŋŋamba bannange Shiba ze bannange Shiba ayina empisa. Bannange Shiba ayina empisa. Tolaba nti Shiba ayina empisa. Omwami gwe bayita Jeff Chiwa ate ayina empisa nnyingi. Musajja mwetoowaze nnyo. Sikirabanga. Erinnya Jeff Chiwa bw'oliwulira. Ogamba Mukama Katonda. Aba basajja b'amaanyi. Jeff Chiwa yajja asiina na ntebe. Mu studio nga siina ntebe. Yatulwako bagenyi abazze. Yatulwako bagenyi ngati ndi mukwepanga. N'atuula wansi ku kapeti. Nze weni nempulira nga mbulako katono kumugamba yatule mu ntebe yange ya producer. Okole ng'oyimiridde. Okole nga nyimiridde. Naye munnaye baagumiikiriza era nenkola oluyimba ne baluteekayo era oluyimba ne lukuba. Ne kuba hit. Lwakuba abantu tebamanyi nti ze nakuba oluyimba olwo. Kubanga nze nina enkola gye ntera okukola. Ate enkola eyo nagikoppa ku mukulu wange Pademan. Waliwo oluyimba lwenkola nempulira nga lwakabi nnyo. Kati neŋŋamba naye nedda sijja luteekamu logo yange. Ne ku video kwendi. Era okebera ku video olabako kuliko Jona M, audio by Jona M. Naye waliwo ennyimba zenkola nesiteekamu logo kwegamba abantu nabo banoonyeeko ani yakoze luno oluyimba olwakabi. Otegeera wabayo projects ze tukola ng'eyo ogireka okugamba omuntu bw'agyogerako n'ogimugamba nti ze nagikola nga alina okwegamba n'ologo walukuba. Kati oluyimba olwo lwafuuka lwa tabbu nnyo. Zize nkola nempangapanga paka wendi wano muganda wange. Emboozi y'ekkomera mpanvu. Nina ebintu bingi nnyo byembuuse olw'ensonga saagala kuddayo nga bisobola okunzizaayo. So emboozi y'okkomerayo bwetyo ey'okutusiba. Nina bingi nnyo byembuuse nga nina amannya g'abantu genti okukola ki okuteekamu. Nkyayagala okuba omulamu, njagala abaana bange bakule nga mbalabako. So amannya ago tugaleke. Ntya n'okuddayo mu kkomera olw'ensonga ezo. So okwewala ebiyinza okuddirira amannya kange esonyiwe. Owaaye nina nga bwe nagambyeko wali nga tutandika sheeno. Waliwo yaze naŋŋamba awo nti mulina omusajja omusawo Omuganda. Embu gwe ne David gwe mulwanira omusawo kifo ky'okulwanira abakyala. Mulwanira musawo Muganda. Simanyi yakijje kuki naye nenjagala nkuyiteze kikwebuulize. Olutalo lwaki? Gwe ne David mufaaki kubanga David lutalo. Nze ndaba ng'omusajja atalina buzibu. Ate naawe nkumanyi ng'omuntu atalina buzibu yadde. Obuzibu buliridda wa? Oba simanyi. Obuzibu buliwa? Tewali mutawaana n'ogu. Nze ensonga zange ne mwami Lutalo tuva Luweero. Nze Luweero mpitawo okwo n'enzira Kiwoko mu district y'e Nakaseke. Mpitawo okwo n'enzira Kiwoko.
kitegeeza mwami Lutalo nange tuva wamu tuli ba ku kyalo kyekimu tetusobola kuba na lutalo lwonna era David Lutalo mukwano gwange ya tetuyinaawo mpalana yonna abasawo nga twabalwanidde ddi abantu batema ekigambo kubanze nebuuza David Lutalo atandika tukulwanira abasawo nejjona kubanga nkulaba ng'omusajja atalina ttabu ate nga ne David Lutalo naye is a humble man atalina ttabu yonna so kati nga nebuuza wekiva sitegeerawo oyo yayagadde kuleetawo mboozi ye maye abantu boogera ebintu eyo mbiwulira ndina obuntu bwe baali baagala okuteekawo awo naye nga si bulungi kubanga tosobola teekawo ebisaana abantu nga oli weegindi oli weegindi naye ffe tuli ba Luganda ate ekyabasawo ekyo okukiriyalinga ekintu kino nnyinza okuba nkizeemu oba bubi naye nze nga sidiringira mu byabasawo sibitegeera mwami Lutalo musajja mukulu simanyi nsonga ze naye nze ensonga ezange mbadde nsaba ze manjogerako nze ndi musajja mulokole era ewaffe tuli balokole nnyo tuli bantu basabi ffe twesiga Mukama Katonda ensonga z'amasabo ezo sijja kugamba nti nno nze nsobola n'okuwulira in fact kize kankubuulire omuntu gwe nali ninaanyeeko omuntu w'ebyokugenda mu masabo ebyo Baby Deusta omugenzi nze muntu gwe nali ninaanyeeko nga ye musawo mu mbeera naye naye bintu ebyo nina ensonga zange lwaki sibisemberera nina embeera gye nayitamu edda nga nkyali mwana muto yatuleetera n'okuba nga tulokoka ewaffe so era omuntu agamba nti nno tulina omusawo gwe tulwanira awo simanyi ayinza okuba nga waliyo omuntu omulala bwe bali mu bintu ebyo atali nze ng'oli yeyagadde just kuteekawo jjona naye nga awalaka waliwo omuntu omulala atali nze ye ekyo tekisoboka muganda wange ekyabasawo sisobola kusuula Mukama Katonda omanyi gyanzije Mukama Katonda ali mu bintu byange nze n'okuyimba kuno singa si Mukama Katonda nalibadde oba nafa waliwo omusajja gw'otayogeddeeko gwe bata Geoffrey Lutaaya studio bwe yavaawo oba ndoza baba bali babbye ebyuma no si kumubibba oba bitwalira nawulira nti yakweko ku byuma bya studio ekyo kiri kitya Honorable Geoffrey Lutaaya tampangayo kyuma kya studio na kimu tangulirangayo kyuma kya studio na kimu naye kantwala omukisa guno mwebaze ebyuma byange studio yange naye omusajja oyo ewange yafuulayo waka era abantu ne batandika n'okugituuma studio nti ye mwami Geoffrey Lutaaya anjagala nnyo nga mutabani we era nze bwe ntuuka ewuwe ndi mutabani we oba ndi mu kkubo oba ndi wa nze ndi mutabani we era ye taata wange muzeeyi wange buli muntu yenna mu kintu kyalimu aba n'abazadde era buli muntu gw'osanga ng'ali yekka mu bbanga mutekeko question mark yajja atya okubeerawo otegera ekintu ekyo nina taata wange anzaala naye ate taata wange si yanzaala mu ndongo mu ndongo ate ninamu abazadde ninamu muzeeyi mukaabya andaze bingi nnyo okuba nga ntuuse wano wendi ekya studio wakyogeddeku wali nti waliwo studio we yajja studio yajja etya kakati omanyi bintu bizibuzibu nze byannema okutegeera
njogera okusinziira ku ntegeera yange era bwe mbaako benyiiziza bansonyiwe. Nakuba hits nyingi nnyo mu budde obutono ennyo. Kolera ba Baby Dew ne bafuna zi hits, ba Aizoniti, ba Bettina Namukasa. Bayimbi baali bangi nnyo nnyo nnyo. Alo kazibwe kapo mundu gize kugombolola. Kazibwe kapo. Mary Bata. Abayimbi ba Samathias waluka gala kubawo oluyimba lwa Tabu. Stabuwa na Toro. Mwami Geoffrey Lutaya kubawo tuli luno. Nyimba nga nyingi yaili na matovu bannange nga kwegamendo ngetokota. Nga producer John afuse producer John. Munnange nabeerawo mu kavuyo akali aka Golden Band ne Daniel Eagles. Kati nembeera wakati Golden Band nga baneetaaga. Daniel Eagles ateyo nga waka. Eyo wakanga wakaddala kubanga nze mu maaso ga Mwami Geoffrey Lutaya Honorable. Nze ndi mutabani we. Bintu bingi nnyo mwami we byanyambye mu nsi eno. Anyambye nnyo okunteeka mu line. Entuufu gye nina okubeeramu. Kyova olaba nga siri mwangu wa kuyuuya. Tosobola kunjuuya nga nina taata wange nga ye Honorable Geoffrey Lutaya. Tekisoboka. Era n'ennyimba yanneesigisa ekibiina mu butono bwange nampanga abayimbi be ne mbakolera ennyimba. Nali mupya nga simanyi nnyo industry nga sigitegeera bulungi. Nendowooza mu bantu abalaba ngo bankolagana naye obanga saakitegeera bulungi. Abantu b'emitima emibi, muntu n'ava eri n'akwata n'akuma ku kizimbe omuliro, n'akuma ku studio yange omuliro. Nange baali banjokeddemu. Ka video ku YouTube kwe kali. Mu nnyumba walimu. Nalimu kati nasula nkola waliwo oluyimba lwa Mwami Geoffrey Lutaya lwe nali nkolako ekiro. Baluyita Essaala. Ene saala yange. Oluyimba nalwo walukola? Nasula ndukolako ekiro kubanga nali njagala tulute. Enkeera. Nensula nga ndukolako ekiro nenkola ne kuluyimba olwa nali nkola kuluyimba lwa Bettina baluyita Nakutegeera. Ezo ennyimba nazikolako kiro. Waliwo n'oluyimba lwa Mami Namatovu lwe nali nkolako era naye baali baluyita batya. In fact oluyimba tannaba nalufulumya. Tannaluyimba. Baali baluyita ndwerabidde. Naye kumakya sawa zaalinga 2 nengamba engeri gye nasuze nga nkola kanyingire neebake. Kati nga omaye mu bulirize neebaka ndi bwereere nga ngenda mu buliri nga neebika. Mu studio mu wali okolera ennyimba studio we yali era bwe wali osula? Nali mpangisa ennyumba nnamba, nyumba y'amaka nnamba. Nga ninawe ensula, waliwo effumbiro, waliwo abantu we batuukira, waliwo eddiiro lyange, waliwo ekisenge nga mulimu n'ekiyigo munda ne studio. Kati nenyingira ne neebaka. Omuntu ow'omutima omubi najja n'akuma ku nnyumba ey'omuliro, naye ennyumba eyo yakwata omuliro gwayakanga bomu. Gwakuba omulundi gumu okyegeera. Kati abantu bonna nyina abantu be nali mbeera nabewaka awo ku studio. Ali mbeerawo ne bajime nalinawo n'omwana kawala kange n'omukyala. Kati bo bwe yakwata omuliro badduka mangu okufuluma. Jime nadduka okuva mu studio ne bafuluma. Okiwulira? Nze jjukira nga ndi eri mu kisenge eri munda. Neekwata omuliro yabwatukanga bomu. Ngenda okuzuukuka nti nga omuliro gwerembese guti ku bisenge guti nga kala ya yero bweti erimu n'obwa green n'obwa blue nga gwenyoola guti. Osegera ku bisenge guti.
kati wansi nga kapeti evaamu ekika ekya bulaka kiti. Bino nno byenkunyumiza byaliwo nga tebannatusiba, bino ebyokutusiba by'ebyoluvannyuma. Studio okujja. Studio yajja mwaka gwe gumu, nafuna ebizibu mwaka gwe gumu 2017 omwezi ogwokubiri. Awo studio wekwatira omuliro. Kati nzuukuka ndaba omuliro nga gwerembese guti, engoye zonna ezaali ku bisenge nga zakuttedde omuliro, buli kimu nga kigwa kiti, kateni nga zaaka ziti zigwa ziti. Kati nga waggulu okimanyi ndi no omuliro we gutuuka waggulu ate tegubeerayo. Gutuuka gutise omusonda ate negutambula. Negutambula era guti, kati awo wakati wabaawo omukka just nga ate gukanga kire. Gukanga ekire kati ate n'ekire ekirala kiva wansi nga mukka. Kati ze bwensi nga wona wakutte nga n'ekitanda kyendiko kyaka kiti kitansi okwaka kiti. Kati nze nzuukuka kyembuuza omuli okutuuka okukwata gutambule gusaasaane bwe gutyo nga teri muntu n'omajja kugamba nti owaayo ennyumba ekuta omuliro. Abali bweru bakuba nduulu tebasobola yingira. Kuba kyemanyi nti omuliro bwe gutandika okukwata wonna bwe gutandikidde gujja mpola mpola. Guno gwakwata lumu nga bbomu. Kitegeeza omuntu eyayokya studio yasooka kugyetolooza amafuta. Kuba kino ekintu kyabwatuka omulundi gumu nekwata yonna n'eryoka eyaka. Kati bali abaali wali okumpi baasobola okukola ki? Amangu. Jjukira baali badduka kwetaasa. Batuuka ebweru bajjukire nti nno Jona munda mwali. Bagenda okukyuka okudda nga tebakyasobola, waliwo pressure yekuba nga tossa. Kati munnange kakati ze bwe nalaba bisenge nga byaka, obwongo bwange ne buŋŋamba ti ate kino ekirooto sikirabanga. Nze nendabira ddala nga ndi mu kirooto, ekirooto ekiwedde emirimu. Nensituka bulungi neŋŋenda ku luggi, oluggi lukutte omuliro luti. Kati jjukira kapeti yali terina bwekwata muliro ng'eri wansi ku gurawundi, naye yo mu kifo ky'okwaka omuliro nga guno ogwerembese evaamu mukka ejja mpola esirira busiriizi. Okitegera ekitu ekyo. Kati nengirinnyako tegwanjokya omuliro, mbabuulira mazima. Nze gwe mulaba nafuluma mu luumu neŋŋenda ku luggi nenkwata bwe nti ku munyolo nga gwokya. Naye nze engalo zange ogozaamu enkovu yonna ziringa zaaba bebi. Nenkwata bwe nti omunyolo nenguggula nenzigulawo. Ngenda otuuka mu lukuubo ntunuleko mu studio kiki ekiriyo ng'omuliro gujja guti nga gwezinze guti ng'ebintu biri mu kupasuka kubanga bbamu emizindalo gyaka giti. Nendaba studio ng'ekwata omuliro nga ngirabako bwe nti neŋŋamba kino ekirooto bannaye sikirabanga, kati oba kitegeeza ki? Nenvaayo nti nenzija nfulume ebweru. Kati engeri gye nali obwereere abantu baali bakuŋŋaanye nadda. Gwemanyi okuba nga abantu bakuŋŋaanye nadda nga bayayise dda n'emmotoka zino ezizikiza, emmotoka zajja ezi. Naye gwemanyi we natuukira okufuluma ng'emmotoka ezo zituuse, kitegeeza munda nalwamu. Naye nga towulira bbugumu eryo. Ng'ebbugumu mweri era natuuyana nenzijjako. Kugamba nti kyakusukako wawunga. Natuuyana. Kati bwe ntuukamu nti abantu ne bakuba enduulu nti wuuyo wuuyo wuuyo. Kati ate nendaba nga bya ddala si kirooto. Kati nkyuka nzireyo nga sikyasobola. Jjukira nali bwereere. Kati awo nensika akakate nga nako nga wali buswa kyata buswa bute. Nga tona munekanda weya yade kipule. Era sebo bankwata obufaananyi. Bankwata mu video. Nensika akakateni nebikkirire nako nekagaana. Omukazi ali awo omukadde naŋŋamba mwana wange tofa ku byakula bavaayo. Neŋŋuma neŋŋamba oba balaba balabe n'abalikodinga ne bajjayo
Ndieri ni mukubonaabona abantu bajjayo bati. Nenziruka nenyingira nantwala mu nyumba ye nampengoye za mutabani we. Video kweziri okwo abantu nga boogera abokukyalo. Era nayimirira bwe nti ebbali nga maze okwambala engoye. Nenga obudde bwali butototololo oba wali kukomabira. Asijjukira. Video bwatambula. Nabeerawo nendaba ennyumba ng'eggwerera. Akasolya ne kagwa namu. In fact nali nakafuluma akasolya ate ne kagwamu. Kitegeeza singa nadireyingamu eddakiika emu oba bbiri. Olajja kufiiramu. Naali badde nga nafadda kati. Naye kati saawa zaaka kati neewuunya Mukama Katonda entaasa gye yantaasa. Era kyova olaba nti bwe nsanga omuntu namanyiira mugamba obonaabonera bwereere. Nze gw'oli mu kubonyaabonya ndi mu magoba ga bulamu. Nze ndi magoba ga bulamu. Nalina kufiira wali. Mukama Katonda n'agamba tolina kufiiraawo kyalina by'olina omaliriza. Saafa. Ekitegeera. Ndowooza nga waliwo era omuntu oyo ng'era awulira omutima teyatereera mutima butanzitira wali. Okitegeera. Neŋŋamba naye maani kati nembeerawo mu budde obwo era abayimbi abasooka okujjaawo ku siini yali Geoffrey Lutaaya yasookawo. Okitegeera. Ye yasookawo ne bu video bwafuluma yalimu ku YouTube ogendawo ye yasookawo naŋŋamba guma Jona kino ekikutuuseeko oli mwana muto guma nga siina wakusula buli kimu ekyange kyonoonese. Nalina akamotoka nali nkatunze eggulo limu nga sente nino zitwala mu banka nenga kanzikeezeeyo enkya zonna zajjiira omwo. Kale obulamu bwange ne budda ku zero. Nabonaabona nnyo nze gw'olaba wano mayanja anti emboozi bwe ngikunyumiza nyangu ya kunyumya wano. Abansuubiza ne bansuubiza wano ne bagamba tumukolere ekivulu tumusondere. Byonna naye nga bikomawo mu bbanga. Abantu basuubiza nnyo wano eno ng'ofunye obuzibu. Naye okutuukiriza tebatuukiriza. Abantu balimba. Mwami Geoffrey Lutaaya oyo gw'olaba niwe nkugamba nti oyo taata wange. Nanga Jona tobonaabona. Tugende nkuwe ew'okusula. Alina hotero baali bagiyita Dabani. Naye kati yagitunda takyagiina. Nampa naŋŋamba sulaawo paka lw'onoosettlinga n'oseeta. Ne family. Bali bona bagamba mugende mu kyalo. Kati nkole ki? Atana kyakkola. Nembeera nzekka nasula awantu awo nasulawo emyezi egiwera myezi nga 3 nga bwe mpanga nga omanyi mu kupanga. Nina muzadde wange anjagala ennyo amuyita muzeeyaaka ya taata wange. Nanga naye tosobola kubeerawo nga tokola. Tuyiyeyiye oddemu okole. Taata wange oyo n'akwata ssente n'angulira ebyuma bye yangulira. N'afuna ssente ze yanneewolera. N'aŋŋamba zino ssente tulina okuzisasula tuzizzeeyo. Toyina kutuula awo nga tokola. Oyina okukola. Nina n'abantu abalina kye bampaayo. Ne banga toyina tuula. Kitegeera. Nina senga wange yampaayo akasente nga bonna baagala nneme kutuula. Nga wali olabyeko omuntu nga sitawo akabi ng'afuuse w'amaanyi naye nga ye tamanyi. Kati yenze. Mu budde obwo nali sita w'amaanyi nga nfunye obwa sita naye nga simanyi nti ndi ki. Nenzizaawo studio. Ekigambo ne kisumulukuka. Oyo omwana olaba bwe yawona omuliro guli n'agufuluma abo balogo. Tosobola kuva mu muliro guli eyo omwana nga bwe yavuddemu nga si mulogo. Olina emisambwa. Olina emisambwa. Oyo omwana mulogo tekisoboka.
ekigambo ne kisumulukuka okitegeera naye nenkola ki ne tuguma ne tubeerawo bagenda okulaba studio ezeewo twabagamba oyo omwana mulogo studio edda bwetya mu bbanga ttono bweriti obwo bulogo bwennyini naye nga just si bulogo kwesiga Mukama Katonda okitegeera naye era waliwo omuntu oyo ng'ali eyo agamba kanaakaana tekayina kugenda mu maaso omanyi problem gye tusanga naddala abantu abatanatandika kaliya zaabwe omuyimbi oba producer oba omuntu yenna mu kintu kyonna problem ebeerawo bwe buteezuula bwe buteemanya mu future ogenda kubeera otya olina okubeerawo n'okuba tooki nti ku talent gy'olina singa efuna omuntu agiwagira kiki ekiyinza okuddako mu maaso naye nze ndabika nina omuntu eyannengera n'amanya ako akasajja singa tukaleka kagenda kufuuka problem naye nina omuntu antambuliddeko ebbanga lino lyonna omuntu oyo atayagala mbeere wakabi oba atayagala nfune na kyakulya mu nsi omanyi balina enkola gye bakola naye omuntu oyo ye yeemanyi naye saagala kumwogera lwa nsonga for safety naye yenkola gye bakola ey'okulaba talenti z'abantu ne baagala ozirinnyako enkola eyo si nnungi bino ebintu byakyuka lutambi luddu leero obeera eno enkyo obeera eno kitegeera kuba enkola gye bakola waakiri bakuyiiya ne bagamba tumukoze tutya katumusetinga akakazi katumusetinga akawala naye nga wonna banoonya kusuula muntu naye nze wendi kati siri mwangu wakunkola ebyo naye omuntu oyo bw'ananemerako ennyo era bw'onondaba mwami Mayanja nondaba nga nvuddeyo njogedde ku muntu yenna temwekanga mumanyanga nti omuntu oyo wentuukidde okukyogera n'ekyaye era nja kutuuka okwogera ku muntu oyo mu kamera wendi mwogererako bwenti nga mumanya ndi ready okufa yes nja kuba nsazeewo oba nfanfe kale tuli mu kumaliriza show naye oli mu kutegeka onekivu kyoli mu kutegeka enteekateeka ziri ziti amannya ayagala nakyo kibulireko ku bantu tetusagala ove wano nga tokyogeddeeko enteekateeka ziri zitya kigenda kubeerawo ddi n'ebirala bifaananako bwe bityo essebo nina show yange njaguza emyaka 10 gye mmaze mu olugendo lwange kugana nagituumya ejjane mayijjane olugendo lwange mu music ndi musajja muyimbi era nina ennyimba ze nayimba bw'ofuna toduula nina sigenderedde nina Anna Maria by the way Anna Maria David Lutalo yaluwandiika luyimba lwa David Lutalo yaluwandiika naye nze naluyimba luli mu mateeka matuufu era abantu bagezaako okuteekawo awo obuntu kati ndi musajja muyimbi nasazeewo mpita abantu abanjagala ku mutima mikwano gyange egigamba nti Jona twagala agende mu maaso Jona abeeko kye yeekolerawo mu nsi akulaakulane yeeyongereko otegedde ekintu ekyo be bantu be nayise ku show yange ovola nagituumye VIP show era show yange ya $50 ku kakadde tebbo ya kakadde okuyingira kwa $50 bonna buli ayingira tekuliiko nti eno VIP nti kino ki wabula yonna buli agenda okubeera agenda kuba VIP $50 tebbo ya kakadde era egenda kubeera okujovya site emakindye era nkowoola mikwano gyange abawulira ku mutima nga bagamba John ono tugende tumulabe tetugenze mulaba lwa music we gwayimba wabula okusinziira nti John atobye n'endongo eno ne music olugendo lwe lubaddemu okubonaabona kungi katugende tumuwagire ate bagenda kujja ngenda kubayimbira abayimbi buli gwe nali nkoleddeko ng'omumanyi oluyimba lwakunyumira
agenda kubeerawo okutandikira ddala kyali wange yafa awumule mirembe bebiddeewo kubanga yiti gye nasooka okukuba eyawawaala ennyo bagiyita Kawanga Kasuku yandibaddewo n'alaba ku lunaku lwaleero nga njaguza emyaka 10 naye taliiwo naye abalala bajja kubaawo bayimbi bangi nnyo sisobola kubamenya ne mbamalayo nkoledde bangi. Kale ennaku z'omwezi mmeka? Ennaku z'omwezi nga 14 Novemba guno omwaka gwennyini. Ennaku z'omwezi 14 Novemba tujje tuwagire producer Jona kuyingira emitwalo 5 ate n'emmeeza ya miliyoni namba tujja kubeera awo ku Jovia City we tujja okubeera kuba tubategeeza tickets zinagulwa ddi n'ebirala byonna tekatika mujja kuba muzigubira bulungi nnyo. Basaba mbategeeze tiketi bazigula ddi kati kati aga tiketi akuba ku ssimu ki? Akuba ku 0756 24 52 22 gwe bwonkubira essimu n'ongamba yenze gundi njagala tiketi sente ozirabye ku ssimu nti ye nze nga nkuwandiika nga nkola lisiiti yo nga njiteeka ku ki ku WhatsApp yo kati then ku time ya show ng'etuuse nze gennyini ngenda kukubira essimu kugambe tiketi yo ngikusanzeewa. Tweyanza nnyo tweyanzeege emboozi bw'eti ebadde mpanvu byembeera gye yayitamu kugamba ndowooza otubulidde okusomoozebwa lwakuba nti ebirungi byo tubyogere naye tujja kujja tubyogere olulala naye nga okusomoozebwa kwayiseemu ndowooza okukyasinze mu bulamu obwo okw'emyaka 10 nga producer tekuwedde eyo oba oli awo tunaaba tufunye ate olunaku olulala nkubuulire okusomoozebwa kw'embeeramu eyo mu studio kw'abayimbi baffe engeri gye mbatereezaamu gye tukwatagana nsobola banyumizaamuko kyemayi tujja kufunayo obudde awo maaso. Kale tujja kufunayo akadde akalala tubeere nga tukwasaganya. Kale tweyanzanya tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja kkiriza tukulekerere wano olwaleero weeraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.